Essaala ya Yozefu omutuukirivu. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina. Ayi Yozefu omutuukirivu, tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe, ate nga tumaze okwegayirira omugole wo omutuukirivu ddala atujune. Tukuwanjagira naawe nga tukwesiga nnyo otuwolereze olw'okubeera okwagala kwe wayagalamu Biikira Mariya taliiko bbala, nnyina Katonda, n'okubeera omutima ogw'obuzadde gwe walina ku mwana Yezu. Tukwegayiridde nnyo, tunuulize ekisa ezzadde Yezu Kristo lye yanunuza omusaayi gwe, era tujune mu byetaago byaffe n'obuyinza bwo n'obuyambi bwo. Ayi omukuumi w'ekika kya Katonda omwegendereza ddala, kuuma ezzadde lya Yezu Kristo eryalondebwamu. Ayi Kitaffe atwagalira ddala, tugobeeko akabi konna akatuwabya n'akatwonoona, tugirire ekisa. Ayi mukubiriza waffe ow'obuyinza ng'oyima mu ggulu, tuzibire mu lutalo lwe tulwana n'amasitaani, era nga bwe wajja edda omwana wo Yezu mu kabi ak'okufa, na kaakano Eklezia wa Katonda omutukuvu mutaase mu mitego gy'omulabe ne mu kabi konna. Tubikkeko akasubi ffenna bulijjo, tulabirenga ku bikolwa bye ebirungi, naawe nga bw'otujuna. Tuyise bulungi mu bulamu bwaffe, tufe bulungi, tuweebwe okwesiima okw'emirembe n'emirembe mu ggulu. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina.